Kadama TV mwebale kubeera nga muwa munnammwe amagezi agakwata ku kaweta. Tugenda kubeera nga tuwuliriza abaana bangi abavuddeyo ne bamuwa yagambye nti nno alina kakapusi ke yava nako nga yali akozesa family planning. Bangi nnyo abavuddeyo ne bamuwa amagezi era ngenda kusobola okuzannya amaloboozi agamu ku ago agamuweereddwa bakadaama banne. Halo nnyabo oli Kadama TV. Kadama TV yebaleka ssebo eyo positizeyo omuwala agamba alina kakapsules mu mukono gatayagala niwalengayo emyaka emirala 2 bw'aba akalekamu taafuna obuzibu ajja kubufuna mukwano kisinza ku musaayi gwe naye nga we kaba kaweddeko n'akalekamu mu mubiri kajja muyisa bubi nnyo yenna mukwano gwange ate yalina Uganda naye kamuyisa bubi nnyo nga n'okutuula takyasobola paka lwe baamusala ku mukono ne bakajjamu. Ekyabakama be obutamuza ku ofiisi kufuna nnyumba ndala bw'aba amazeeko kontakiti y'abagambe nsaba kunza ku ofiisi ye tababulira nsonga waayi wabula abagambe kimu njagala kunza ku ofiisi oba bwe bamuwa essimu akubira aba ofiisi ayogere nabo bo bamuze ku ofiisi bo bagambe bakama be bamuze ku ofiisi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yebaleko ssebo yebale gyonna gy'otuweereza. Kaakati nze nsaba kwogerako oyo omuwala agambye alina kakapiso ka myaka 2 mu mikono oba yateekamu keesatu naye bwe batera kuteekamu bwesatu naye afeeyo nnyo okufa ku bulamu bwe kubanga olaba family planning ezo bazikolerako amateeka gaazo. Buli family planning eyina amateeka gaayo. Kati kankugereze akaweke kaba ka buli lunaku okumala ennaku 27 then netuteekako buno obusatu omwezi ne guggwako. Waliwo obusatu obwo buli bubeera bwa white kati buno osobola obusanga obusatu nga buli mu yellow oba mu red awo oba ogenda mu mwezi. Kaakati ne tuddako empiso waliyo eyo ey'emyezi 3. Kaakati ne tuddako ako kakapiso ako ebiseera ebisinga obungi tutera kweteekesaamu ka myaka 3 oteeka ozifunamu obuzibu. Kyova olabanga ebiseera bino ebisinga obungi abakyala tulwadde nnyo kansa wa nnabaana w'omumwa gwa nnabaana tufunye ebizibu bingi mu family planning ezo. Nze amagezi ge nandimuwadde ssente tujagala naye ssente ekolebwa mulamu. Amagezi ge nandimuwadde yandizze Uganda ne basooka bamuggyamu akantu ako. Nze kyemmanyi ebiseera ebisinga Riziki teweta kkoona ate omukisa mpewo ne mukama oli guyitamu ne mukatuli akatinga ennyo guyitamu. Kakati Katonda baba yamutegekera tajja kutuuka ku kiruubirirwa kye era ajja kituukako. Ng'amagezi ge nandimuwadde ti akantu ako sibe kaggwako adde Uganda bakamuggyemu. Kadama TV mwebale kuweereza mukwano. Mpulidde okusaba kwa mwana muwala ayogedde ku kaweta ke yajja nako ku kyeyo. Nange embeera eyo nange bwendi naye ate nze nga nakateekamu ekigenderedde era nakateekamu nga nkimanyi njija ku kyeyo naye ninze okuwulira endowooza ze banaamuwa oba amagezi ge banaamuwa nange nsobole okugakozesaako naye ate nga nze nange neetegeka okukola linyo kuba mbuzaayo emyezi giri ndowooza 3 nkole linyo
naye nze nafunamuko ekirowoozo ne ngamba oba akaweta kano nsobola okukejjamu nze mwennyini naye ate ne ndaba nga kiyinza okuba ekizibu lwa nsonga nja kuba siyina mpeke gye nnyinza kukozesa kuvumula oba nga kiwundu kye nnaaba neetaddeko era ne nkirekerayo ne ngamba singa mba nkoze linyu nja kireka mbeere n'akaweta kano kuba bwe nkola linyu kajja kuggwaako nja tambuzaako omwaka gumu kaggweeko omwaka omulala mbeere nako mpaka lwenzira ewaka naye nga nange ninze amagezi ge banaawa mwana muwala oyo nange nga wulirizeeko asibye otya ssebo bulamu bugamba ki nange nkya kweyo ensonga gy'ogambyeko ey'akaweta yabeesawo osobola okejjamu ako kangu okejjamu nange akange nakejjamu kyangu nnyo 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 ofuna bandagi omala ofuna bandagi yo n'okwata akagirita ako akantu katambula n'okwata akagirita n'osalako kano katini nnyo kati n'okwata olugalo n'otambuza ako akantu paka weesaze akagirita akantu ako okufuluma n'otambuza olugalo okatambuza kuba ako akantu katambula emyaka ebiri mingi ayinza n'olemala omukono n'okwata akagirita n'osalawo n'okwata olugalo ng'okatambuza kafulume awo woosaze n'akagirita omala okasala n'akagirita okatambuza ne kafuluma kati awo oluvannyuma n'osibawo n'oteekawo bandage omusaayi obutafuluma awo olumala kiba kiwedde ate wabaawo ekirala kiba kiwedde kyangu nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Kadama TV kwebale kiweereza mukwano era tusiima nnyo tusiimira ddala oyo omuwala Ruth amagezi ge muwa bw'aba nga waali bakkiriza okuddamu n'akolawo emyaka emirala 2 ng'era bamuyisa bulungi abeerewo abagambe ayagala kuddayo Uganda awummulemu emyezi 2 ku 3 naye ng'aveewo nga sayininze contract adde Uganda bajjemu akantu ako nga waagambye. Nze nina wano omwana musaliranka akakaweta akayina era kamuli ku mukono akola nako naye era naye agenda kwongeramu era wekaggwerako waaba alina okuddirayo naye agenda kwongeramu naye bagenda kukajjamu kuba bakkiriza okukajjamu bano yabagamba ne bamukkiriza okukajjamu lwakuba ssente ziba nnyingi naye nga bakkiriza bw'aba ayagala okukajjamu kisoboka okukajjamu eno naye ssente ziba nnyingi kyennyinza omugamba kati awo kyaba alina okukola bakamaabe abeere awo addeyo e Uganda bakajjemu awummulemu akomewo akole ajjuze emyaka gyena kuba wanaddayo ku ofiisi era agenda kuba nga agenze awapya okitegeera naye ng'abeere awo asayiningewo contract empya addeyo e Uganda bamuwa holiday ya myezi 2 ge magezi ge nnyinza omuwa Ruth. Omuwala agambye okuteekamu ka kapisoozi bakayita kapisoozi omukono kuba nange nakateekamuko naye obuzibu bwe buli nti ekintu bwe kibeera nga kiyigera mu mubiri nga kale kirwamu era ofuna side effects endala. Nze bwe nali nzija eno bambuulirawo nti ogenda kugyamu akakantu kuba nze nali njagadde nzije nako ne ngamba nze nja kugendera n'akantu kange ne bagamba nedda dokita n'angamba nedda jangu ogyemu akantu katambula mu mubiri kuba waliwo omukyalo omukaamubulira mu mubiri ye yagenda oba yali kata n'agenda n'akakantu mu mubiri n'abeereyo akantu ne kamutambula ne kamubuliramu
so ekizibu ekiriwo nti akkiriza akomewo waka bakaggyemu ako akantu. Dokita n'angamba nti ako akantu we katuula oba akatugambe nti oba mu Luganda mukayita muti okutalayigayi watalaga kasita kayitako ekiseera nga bw'onoogamba nti kantereke gano emmere yange nja kugirya enkya, emmere yo n'otagijjaawo bambi egaawa eyonooneka. Keeka akantu ate jjukira agenda mu nsonga alwawo okuvaamu, agenda kutandika okupuliidinga omusaayi nga guwunya era singa ali Uganda yandibadde ng'akompulininga mu bakyala abaki aba family planning era ne bamukansolinga ne bamubaako ku makerenda okitegeera kuba basooka kutusomesa. Nze kuba bankebera omusaayi ne bambuza kyenina okukozesa ne banteekamu ako akantu kuba family planning ey'empiso yangaana ne bangamba banteekemu akaweta wansi okunzijjako omusaayi ne banteekamu ako akantu mu mukono. Naye nkubuulira ako akantu mbule kalwawo otalaga ekitegeera. So alina okudda waka bamale okukajjamu alyoke akomewo kuba ajjukira ali kupuliidinga omusaayi singa ali Uganda bandimuwadde ku bukerenda. Kale yeebeereremu amala kuddayo Uganda bakamuggyemu akomewo. Naye bw'anaagamba mbw abeera eno simanyi abeera eno akantu be kabeeremu agenda kufuna ebirwadde ebirala. Nze mubuulira era bw'aba ayagala ng'aba asobola ayogere ne badokita bamubuulire ekituufu naye ng'alina okukajjamu kekiba eki alina okudda waka bakamuggyemu. Mr. Kadaama kyebale mbadde mukugamba kati bwe kaggwaako balina okukamugyamu. Kati bw'aba tayagala kuddamu eyo ennyumba atayiminge contract ng'enaatera okuggwaako ng'abuzayo emyezi ng'ebiri oba gumu agende. Alina okugamba bakama be nga bukyali abagambe ndowooza omwaka ogujja abagambe nti ayagala kgenda akomewo naye ayagala akomerewo ku visa y'emu ekitegeera. Abagambe nti njagala kukomerawo ku visa y'emu. Kati bwe bannaba beebulankanya ye abawe ansa abagambe nina okugenda mu mwezi ogusembayo. Alina okuba ng'abuzayo mwezi gumu ye bw'ati bw'aba abagamba bagambe njagala ngende nga mbuzayo omwezi gumu buwummule mu kondo era ng'omwezi gwe gumu bwe gunaggwa wabula talinnya nnyonyi kudda kubeera bajja mukima. Talinnya nnyonyi kudda alinde olunaku luyite luli olwa tiketi lwennyini lw'alina okulinnya awayitewo ennaku alina kumala kudda Uganda. Nze bwe ndaba kuba wano bajja kukamugyamu kamuyise bubi ate ng'ali mu kukola mikono gye gikola alwalire ddala atandike okwejjusa ate bwe kaggwako kabeera kalina okuva mu mubiri. Saba kyebalekeeyo mirimu gigenda gitya kansobi oli bulungi manyi gange Mariamu omundi gwange ogusoose okujja Kadaama TV wale tubeerawo tusiima byetukolera nze ngobeera buli vidiyo gy'oteekayo ala okuba nti kale ebiseera ebisinga mbeera bibize nzijidde ku kyoli omuwala owakaweta ku mukono akantu ako okalaba akantu ako kasita kaggwako deeti we kaggwereddeko bw'olina okuddayo ne bakagyamu kubanga yagambye nti ayagala kuddamu sayinidde baaka ebiri. Akantu ako bwe kabeera mu mubiri kaba kagenda muleetera obuzibu kaba kagenda muleetera n'obutwa mu mubiri kubanga kaba kaweddeko kubanga we bakateekamu nti emyaka ebiri olina okuddayo olwennyini olunaku lwe kaweddeko ne bakagyamu. Kati awo alina naye ate obuzibu weebuli kubanga ayagala kudda myaka ebiri. Kati asooka agambeko oba ku boosi we alabe naye anaamutandika ati ewali obuzibu naye nga akantu ako amagezi ge mumuwa bwe kaggwako kuba nze nakakozesaako bwe kaggwako bwe kati mpozi nga omusawo teyamugamba naye kasa kaggwako kubanga era omusawo Kadaama TV
Bamikwano baganda bange mwena mukyebaleka emirimu. Njogerako oyo omuwala yajanika kapiso we. Bwe yandibadde ajeeno esawuti yandibadde akajjamu, ne bwe yandibadde ng'ali supiidi atya yandibadde akajjamu, kubanga obwo obuntu buli very dangerous. Buli very dangerous, bukosa omubiri, bw'ogenda mu nsonga olwamu. Ate jjukira akantu ako ogenda okateekamu nga kalina kye kagenda olwanisa. Okitegeera? Kati waabanga eno tekaliyo kye kagenda kulwanisa, lwaki aba akalekamu? Teyandikaleseemu, ne bwekyandimuguddeko ekyo kye yandisookeddeko n'agenda mu ddwaliro ne bakamuggyamu. Teyandikaleseemu. Jjukira obwo obuntu tubuteekamu, twewala kufuna mbuto. Tekali awo nti oba kalina obulwadde bwe kapulotekitinga, lubuto lwokka. Kati eno jjukira eno talina musajja gw'agenda kwebaka naye, talina nti oba ki. Okitegeera? Yandibadde akajjamu. Nze nange we nali nzija nakajjamu. Obwo obuntu buli very dangerous. Olaba kati ajja agendanga mu nsonga alwemu naye ng'ate muli mu mubiri kamukosa. Okimanyi ekyo? Kaba kalina omukosa olw'okubanga tekalabako kintu kyonna kye kalwanisa. Mubiri mwereere. Ago amagezi ge muwa, akantu akajjemu. Nze oyo muganda wange amagezi ge muwaaye, kontulakiti bw'enaaba eweddeko akwate ebigere addeyo e Uganda bamweggyemu akantu ako. Talaba nti agamba mbu emyaka ebiri bwe zinaaba ziweddeko kajja mukosa, naye era kamukosa. Ekyabeerewo ng'akimanyi nti kamukosa. Ajja kizuula luvannyuma nti akantu kabadde nga nako kabadde kamukosa. Olaba obeera n'omusajja ng'oli naye nga kajja kulwanisa gundi eyo ey'omusajja otafuna lubuto. Naye era kakukosa nga gwe omuntu kakukosa. Kati nze amagezi ge muwa addeyo e Uganda wanaaba amazeko kontulakiti. Addeyo e Uganda aggyemu akantu deni akomewo. Okitegeera? Deni akomewo. Awo wanaakomawo ng'ali seefu, talina kimutataaganya, talina kimuteeka ku stress. Olaba kakantu kamuteeka ne ku stress ne kamuleetera n'ebirwadde ebirala. Obwo obuntu buli very very dangerous, tubwagala. Naye kyagala n'okateekamu era n'obeera nako nga kalina kye kagenda olwanisa mu mubiri gwo. Kye nandigambye akawetaako namulabye, naye kye nandigambye akawetaako kaggwako mu gwa 7 buno bwennyini omwezi oguwedde. Kati kwegamba kagenda kutwala mu mwezi nga kayiseeko, naye omwezi guno tegunnaggwako ogw'omunaana. Ne kye ngamba yandisoose n'afuna dokita yenna, n'akubira dokita. Bw'amala okukubira dokita yenna asooke amwebuuzeeko before nga tannaba kukola. Okitegeera tannaba kukola option endala yonna. Nze ngamba before yandisoose n'afuna dokita n'amwebuuzaako, n'amugamba dokita kano akaweta najja nako kaweddeko mu gwa 7 katuli mu gwa 8. Naye kagenda kukosa obulamu bwange, kagenda kunkosa omubiri gwange, ngenda kukafunamu kisinga mba nkaleseemu mpaka ebbanga lye ngenda okumalayo eno. Oba yakola linyo nga wakuddayo wa 2 oba okitegeera bwewamubuuze bwe naakajjamu kigenda kubeera kitya, nkajjemu oba sikajjamu. Bwe naakalekamu kanaakosa omubiri gwange kanankola katya mpaka 2 oba 21 ayinza okuba nga yakoze linyo. So nze ngamba yandisoose n'afuna dokita n'amwebuuzako before nga tannaba kukola option endala yonna. Oba asobola okugenda n'agamba wantu waakoola wennyininyini wa boosi we wa mukama we. Kati waagabe mukama we amukwata amutwale mu ddwaliro. Bw'amutwala mu ddwaliro annyonnyole dokita. Bw'annyonnyola dokita yenna gw'aba afunye bannansi n'amunnyonnyola ekyakantu ako amugabe baakanteekamu nga ndi waffe, naye ebbanga lyako likoze eki liweddeko. Kuba sometimes ekintu kyonna bwe kiba kiweddeko, nze kyemmanyi kikyasobola okukola obulabe mu muntu, naye kye simanyi tomanya nti ko kayinza okuba kaawufu nga ne bw'anaaba akaggyemu 21 ng'amaze kuddayo nga kajja kuba tekamukosezza mubiri. Naye sisuubira nti waliwo ekintu ekisobola obutakosa bulamu bwo ng'ate kiba kyaggwako, kibanga ku mirampeke nga zaggwako, kitegeeza oba ogenda kufuna obuzibu ku bulamu bwo oba ogenda kufuna obulwadde bwonna bw'otetegekedde.